Twebaza Katonda atatuwadde ekiseera kino tujje mu maaso ge era atuwadde olunaku luno olukedde obulungi bwe luti tulowooze ku bigambo ebitukuvu. Ebigambo bino nga yeettabaaza yaffe etuwa okutambula okulungi mu nsi muno okuyita mu bulamu obuba butuweereddwa kuva lwe twazaalibwa paka we tuva mu nsi muno. Katwebaze Katonda waffe omulungi, tukwebaza olw'ekiseera kino ky'otuwadde. Jangu otuyigirize Mukama, oyigirize n'abo bonna abawulira bino era ababiraba. Batusabye n'okwebaza nga tubisa mu nnyala y'Omwana wa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olulundi ogwasembayo twasemba okulaba abammemba b'egguruupu y'abantu abatambula obulungi era abagenda mu ggulu, abamanyi gye balaga, abamanyi nti kuno ku nsi tuyitako buyisi. Twayiga engeri gye tulina okulya, engeri gye tulina okulya ebintu byonna ebiyingira eri obulamu bwaffe, ng'eri engeri eyo twagisanga mu kitabo ekitukuvu Bayibuli, eby'Abaleevi essula 11. Eby'Abaleevi essula 11 we tulagibwa ebiki bye tulina okuteeka mu mbuto zaffe zino, ebyokulya bye tuteekeddwa okulya. Ekyo kye kitabo ekitukuza ebyokulya. Bw'owulira ng'agamba nti yali atukuza ebiriibwa byonna, nga oba bw'owulira ng'agamba nti ebiriibwa byonna bwe biyingira mu lubuto bikola biti, aba akugamba obimanyi kubanga yabikuwa mu kitabo eky'Abaleevi essula 11. Awo we bitukuzibwa, kubanga bitukuzibwa na kigambo, ekigambo kya Katonda kye kitukuza, kye kitula kyettabaaza yaffe nga tuweereddwa byonna. Ajjukira Adamu ne Eva nga bamaze okutondebwa, Mukama n'akola byonna n'abireeta nga bw'abituuma amannya Adamu, bw'abituuma amannya Adamu omusajja, bw'abituuma amannya, naye si byonna nti yali wa kubivaabira nga bwe tukola tuti kati. Kakati nga tumaze okulaba, nagamba tugenda kulaba sayansi ayogera ki ku bintu bino ebyagaanibwa okulya n'ebi Katonda byatukkiriza okulya. Tugenda kutunuulira, ngenda kusooka nsabe ansayo, osobola okumpandiikira mu kakomenti ansayo nga tumaze okulaba sayansi ono bw'agamba. Ekibuuzo kiri nti lwaki olowooza Katonda teyakkiriza bino tubirye, oba lwaki yakkiriza bino tubirye? Okay. Abakakensa bino tubijja mu nnimi nzungu, bagamba nti bw'oba batunuulidde ebintu bino ebisolo Katonda bye yakkiriza okulya ne byeyagaana, nga bakozesa phytotoxic level, kye kipimo kye bakozesa. Ekipimo kino kigamba y'engeri engeri ensigo gyeziyizibwamu okumera, phytotoxic level index, gye tugenda okulaba nti engeri ensigo evaamu plant, engeri gyeziyizibwamu okumera, kyekipimo kye tugenda okukozesa. Era wano bannasayansi batugamba nti endiga phytotoxic level index yaayo eri 94%. Endiga 94%, ye phytotoxic level index eraga 94%. Ente 91%, embuzi 90%, engabi 90%, calf oba akanyana 82%, embwa 62%. Olaba bitandise okugwa. Dog bigudde. Bwetutuse ku dog, phyto index esse eri mu 60, bear eri mu 59, white rat 55, embizzi 54, bise. Tuvudde mu phytotoxic index level
nga tuvudde mu biriibwa Katonda byakkiriza okulya ebadde waggulu nnyo, ne bwe tutuuse mu bino bye yatugaana okulya level n'etuuka mu 6. Weebuuze, kannyongereyo ebirala. Kapa oba n'ebisolo byonna ebiri mu famire ya kapa, phytotoxic level index eba 53%. Hogo ground eyo simumanyi mu Luganda 53%. Guinea pig 46%. Camel, okay, camel mu Luganda yani yengamiya. Okay, ndowooza engamiya 41%. Kamuje 39. Horse embalasi 39. Bwegendeza olaba ebintu bino byonna byatugaana okulya index phytotoxic level index esse. Weebuuze kiki ekiri wano? Tuli ku sayansi engeri gy'ayogereramu eri ebintu Katonda byakkiriza okulya ne byagaana okulya. Tugenze mu byennyanja eby'omu mazzi. Mu byennyanja eby'omu mazzi muno tutandise ne catfish. Nga mwotwalidde catfish eno catfish eno scavenger ndowooza erya binnaabyo. Shark. Okay, katulabe index yabyo. Tuli mu byennyanja eby'omu mazzi. Seabass ono simumanyi. Simumanyi seabass naye n'ogenda ku Google n'omunoonya kino kyennyanja kiyitibwa seabass, kina 103% phytotoxic level index. Ate lwaki balina eyise mu percentage? I don't know. Here herring nakyo kyennyanja kina 100% phytotoxic level index. Pike eri 98, Solomon 96, cod 90, tuna 88, halibut ono yani 82, white patch muno mwe muli Nile patch, mwe muli ki ebyo mwe bigendera ebyennyanja oba empuuta 81% phytotoxic. Rainbow trout ekyo nakyo kyennyanja 81. Kaakati tusse mu bye yagaana okulya wulira. Shark eri 62, porcupine fish 60, catfish 48, eel 40%, moonfish 51%, puffish percentage naye eri mu 51. Olabye byakkiriza okulya toxic level eri waggulu nnyo, byagaana bituuka mu 60 kukka wansi. Katulabe sayansi ayogera ki ku binyonyi? Mu binyonyi Katonda byakkiriza okulya ayogera bw'ati. Muno mwotadde eagles, kamunye, ezo zani zivulture, zani ezo ensega. Toxic level yazo eri wansi nnyo. Katulabe abiri obyogererako wa. Katandike ne pigeon ndowooza enjibwa, ndowooza y'enjibwa. Pigeon phytotoxic level index yayo eri 93%. Duck 90%. Quail 89%. Eno lichi kuti yani 88%. Swan 87%. Goose 85%. Turkey ye gundi ya. Sekoko 85%.
Canada goose 85%, wild duck 83%, chicken 83%, sparrowhawk ono yani 63%. Kati bibino byona tutandise sparrowhawk ebyo bimiri ku byaganibwa okulya. Tutandise owl teziribwa 62, zisse crew 62, red-tailed hawk 36. Red-tailed hawk ensega zo tetutuuse kubanga ensega zo ezo zi vulture, zi eagles, ezo ziri carnivore, ezo ziri ziri kiki scavengers, eziri scavengers eziri ennyama, ezo zo ziri teziriibwa ddala. Era sayansi akulaga nti ebinyonyi ebyo ebirya binnaabyo oba ebiri ennyama by nature bw'obitunuulira biri ugly, biddugala, bibi nnyo, tebirina feesi nnungi. Laba kikamunye, laba kino ensega, ogenda okukiraba nga kino kirabika bubi. Twebuuza lwaki science ayogera bw'ati ku Katonda bintu byasalawo tulye ne byagana tulye. Katugendeko mu biwuka. Mu biwuka tumanyi bulungi nti naye tetujja kumalayo. Tumanyi ebyakkirizibwa byebyo ebiina amagulu 4 nga birina ebyowaatiro, naye nga bwe bibuuka bisooka okuhopinga, nga bihopinga ne bibuuka. Ebyo byebiki byebiwuka ebikkirizibwa okuliibwa nga enseenene, ejjanzi, ebyo bikkirizibwa okulya. Bana ebyo byensobodde okunoonyerezaako okubalaga mu bannaffe abasayansi kye boogera ku bintu Katonda byatugaana okulya ne byatukkiriza okulya. Wezuule olowooza lwaki? Nze nalowoozezza nti olw'okubanga nti ebimera naffe abantu tukozesa ebintu ebitera okuba opposite. Kyobola nti ebimera byo bituwa oxygen, ffe tubiwa carbon dioxide. Kati olaba nti n'ebintu bye tulina okulya ate y'engeri eyo nti opposite. Yemu bwentyo bwe nsuubira sayansi nga okusinziira ku science index, ndabira ddala nti teweebuzaabuza bw'onoolya ebintu ebyaganibwa okuliibwa Katonda ogenda kubeera atali mulongoofu, obeere nga tosaanira mu maaso ga Mukama olw'okubanga oli mujeemu. Omujeemedde tokoze kyakugamba. Ate nga ne sayansi wuuno mukujjiddeyo naye ayina enkuluze mu ebyo Katonda bye yatugamba. Katwebaze, birowoozeeko. Omutukuvu Katonda waffe tukwebaza kubanga otuzibudde amaaso eri ebyo bye watuwa okulya ne bye watugaana okulya. Kati tuleme kubeera baamuluvu abakujeemera kubanga gw'omanyi emibiri gyaffe mwe gyatondebwa era gw'otuwa amagezi biki bye tuyinza okulya tukuume emibiri gyaffe. Otuwa amaanyi tuleme kugonda wabula tubeere abagonvu gy'oli, tuwangaale ate n'obwakabaka obw'omu ggulu tububeeremu kubanga tusabye nga tubisa mu nnyanja y'Omwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.